president kati yefudde ekifaananyi nga batyobola ssemateeka wa Uganda era takyalina kukiraiminga nti alina presidential authority kubanga eyo authority eva mu kukuuma ssemateeka n'okulaba nti abantu bonna bakola nabo mu gavumenti bateeka mu ssemateeka ekitiibwa kati takyalina ekyo ekitiibwa ssemateeka kye yamuwa kubanga yeefudde ekifaananyi mu oyo Dr. Sarah Bireete Awanda Muliro y'omu ku abo juzi waneno abaali bawambiddwa era omukyalo oyo tumumanyi nnyo nti naluli yasibwa naye lwa bigambo ebyayogera naddala ku ebyo ebinyigiriza abantu oba obulamu bw'abantu bw'Abannayuganda. Ate byonna nga bigenda mu maaso fulufiga ayambalidde Dr. Miriam Matembe talina bigambo bisanyusa gy'ali, amusabudde oyinza okugamba nti amwogeredde ebisongovu. Abantu abakulu omuyimira mu kamera naddala mu abaasoma ba Miriam Matembe tuba tubasubiramu ekyenjawulo okusinziira ku ffe abataasoma. Tuba tubeegomba tulinda ebigambo ebibavaamu naye olutalo lwa kamera ekuyimiriremu oyagala kabampaane oyagala views oyagala kabandabe otuukira ku muwozi oyo ne kitaawa oyo ne kitaawa. Bwe wali mu gavumenti wakola ki long time ng'osavinga gavumenti mwawe mukola ki njagala remembrance omuntu jaga nti Miriam Matembe baali wano mu gavumenti remembrance yino wadde omuti gwe wasimba ku ssomero guluwe wakola ki tuwole ekiteeso kimu wali mu parliament kyewateesa ne kikola oba etteeka lwayita ne likola. Mwena ba political failure yamuddukidemu ebyo ebibiina simanyi oba byaki ebigendo olibegende okwota ebizibu mu ggwanga Uganda. Human rights zikola ku mmwe mwekka kuba muwozi tezikola. That is impunity. Olinyiridde omwana w'omusajja tusobola okumugamba nga bamutwale ku DNA. Who are you? Omuntu ali ku lanka ya jeno CDF w'eggwanga emimwa gye gibasiiwa eddembe eringi president lya Uganda kyekizibu kya Uganda. That is it. Eddembe eringi Jeno Muhoozi Kainerugaba kwata mu ddembe liriwo oba kujjako TikTok ojjako nabyo bewajjeko bewanira ku TikTok simanyi ku YouTube channel nabyo bijjeeko kuba oyina obuyinza obwo. Muzeeka yajjako Facebook one nabyo bijjireko ddala. Ensi nyizi wano ezitalina Amerika zonna tezina TikTok zazigobaako badde Canada yonna tezina bijjeeko. Musobola n'okuwera smartphone mu ggwanga yes twaliwo nga teziriiko bwe kiba nga kyekisobola okutereeza eggwanga Uganda. Ensi egula mirambo nga temuli gijjo gino emirembe gyatwala bakitaffe ne bannyaffe. Eddembe lye mulimu waliwo emirambo egyafa nakati okutereeza eggwanga lwaba balina okufa oba waliwo ebirina okulekebwa. Bwe kuba kujjako TikTok Muhoozi jjako TikTok, bwe kuba kujjako Facebook gijjeeko. Bwe baba nga tebasobola goberera tteeka lya UCC bamimwa ntolobo omuntu nakera ku makya n'atema ku muntu ekigambo. Muze Ssegubuga yatuuse okwegaana mukwano gwe lwa bigambo bamimwa ntoloba n'agamba simumanyi 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 simumanyi. Onyigiriza otya omuntu omukumutusa ku extent yeyegaana omuntu oyagala tutulaga nti sitaani yawangudde Ssegubuga bw'atyo gundi eyaliramu Yesu olukwe. Simon Peter bamugamba omusajja omanage simumanyi mundeke nze omusajja simumanyi ngabadde naye ku kijjulo wali yamukoleza kyova olaba nze nakangubinze sikiriza kunyigiriza bwe toyogeranga mugamba omukazi mubi tosobola kungamba kwegaana muntu gwe mmanyi oba gwe njagala no. I stand and fight myself. Muhoozi bw'abaanirira eddembe lye ng'omuntu human rights zikola lwe muzikowoola ye bwe muba mumulinnyirira nga wano mubisa genosale musale emirundi egisuka mu mutwalo. Omusajja atayi n'agamba nti Muhoozi wekitegeeza kujjaako TikTok agijjeko
ne Facebook. Jjukira nti bwe baggalawo NTV zispaaka TV munnange bo basalawo ne batuweereza era nga batuweerereza ku mikutu ezo TikTok era babeerako live amawulire ne bagatuwa. Kakati Fulufiga ye agamba nti nazo baziggyeko akola kifiiriza ye tebimukwatako. Bannange nga tukyatambula amawulire nga gakyagenda mu maaso ate na gano tegalinda. Dr. Jose Chameleone agambye nti ssaawa yonna ajja kubanga asuuwinga pulezidenti w'olugambo mu ggwanga Uganda omukulu Josephat Sseguya. Mbu yamusazeeko omugambo ogugamba nti Dr. Jose Chameleone mbu yakola DNA n'asanga mbu omu ku baana si we. Dr. Jose Chameleone kyagamba nti kyawulimba era bamusibako matu g'embuzi kumuliisango. Bantu bange bino binaggwa bitya oba binaakomenkereza bitya? Jjukira Dr. Jose Chameleone ono yalikokko mu lutalo n'omukulu ono Josephat Sseguya nga buli we beesanga ayagala mweysaamu mpi ne bamala ne bali konsayiringa. Kakati yagambye nti kale olusitudde tujja kulaba ani yaani. Bantu bange awo we tuli nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono agambye nti mwabitegedde nti bulijjo omuntu gwe muwaana nti kirimaanyi mubadde mukimanyi nti naye basobola omukakanya kofe ne tugamba lutuwe ko ye kando baviire ku ntono. Kati mwabitegedde omuntu gwe mulowooza nti w'amaanyi bali mukukuta bw'obanga tomanyi politics kamukuyigiriza olwaleero. NRM enna bwekola ebintu byayo in a political way. Ekola political damage, ekola political restoration, ekola political repair the damage, not restoration. Kati okusinziira ku Muhoozi byabadde akola nga awamba abantu akoze kino n'ekino outroad byonna byonna byazaakola bimuleetedde akabasa. Mwakiwulidde headlines Reuters, CNN, Fox, BBC, Al Jazeera zonna international men nga ziraininze ku kintu ekya violation of human rights, okulinyirira eddembe ly'obuntu n'okuggalawo emikutu egy'amawulire ekyo kyabakutteko. Mujjukire nti ssemateeka atugamba right to information article 41. Kati NRM ne beetala Kasujja n'agenda n'akyaza Nyombi n'agenda owa Kasujja banoonya how ate Kasujja yali akolera BBC. Mujjukire nabagamba nti Kasujja ono lobbyist nakibagamba naye ate engeri gye yali akolera BBC waliwo amanyanga g'atasobola kukola. Kati n'olaba nga ne Speaker of the Parliament yatugambye nti amalogo tumusabire gamuli bubi kubanga waliwo statement ze yeewala okukola ate nga bano bakanywa musaayi bamuwa ekifo bamugamba ojja kuzikola. Kakati n'olaba akakiiti akawandiikiddwa Salimu Saleh ng'abagayidinga ki kye balina okukola. Oyo Mao yaasirise kapuuti yasirika dda. Kaakati ne basalawo n'omulala n'akoolinga Justin Lumumba abeereko ne kyayogera. Ne mulaba nti Justin Lumumba yakoze statement eno gye mulaba ng'egamba okuggulawo omukutu gw'amawulire kwali Museveni ye yakikola ki ye yakiragira era ye yakiri emabega. Olwo bagezaako kwambula Muhoozi kizibu kyakoze bagezaako kumukubira paasi kubanga ye Museveni bw'adiringa ne international is totally different. Naye kaakati gundi ono ayeepamye kwegamba akiringa akabwa bwe kapama ku lubalaza. Muhoozi yamensinza kati bagezaako to repair that damage. Naye repair is unrepairable. Gamba bule it is unrepairable. It's just a matter of time. Byakoze bingi bimala naye ebbaluwa eyo kyebadde etegeeza eyagala kumwambula muguwa nga bwe mulaba yali mukulu wa SFC ye yatta Kauma
era ne bamujja ku bwa SFC ne bamuwa command of the lands oba presidential advisor somewhere mubijjukira naye nga kyekyo kati NRM they are sweating temutya embooko zijja abduction zijja basement zijja naye ng'ate bo be basinze okukifiiramu. It's a blessing in disguise. Eno kitokota nga sekisaanikire Honorable Betty Nambooza Awanda Muliro. Nawuliddeko nga bagamba nti naye bamutadde ku lisiti era mbu ssaawa yonna naye yanditwalibwa mu basement. Bibino okutumira mwannyinaze gwensingako omwaka gumu gwokka mu nsi muno Muhoozi okumugamba nti akomye mangu okweteeka mu butaala n'agenda n'akemebwa okubaawo kwa social media n'atandika okuweereza obubaka obutiisatiisa obuvoola akikomye. Tumanyi Muhoozi ng'Owero DU waffe eyalondebwa abeero C1 Entebbe agenda asoma Obwero DU asobole okuddayo kuuma ekyalo. Era oyo Owero DU waffe tulina ennaku nnyingi nti ekifo ky'okumutendeka ne tumuddizaayo bakama be Chairman Owero C1 ne Secretary for Defence ab'Entebbe wali ewaabwe mu Kitoolo. Mwami Museveni yayita mu mugenzi Gaddafi n'ajja amutikkira obwa mmeeja. Ekyo kikolwa kyali kyakusala nsawo. Teriyo Owero DU mulala gwe twali tuwulidde ng'afuuse jjeno w'amagye. Kyova olaba ng'ekimu ku bintu bye tujja okukola nga twakatwala obuyinza kwe kuwonya Muhoozi tumuggyeko ebyo ebitiibwa ebya genero bye bamukakaatikako. Twagala era kusaba Mwami Museveni ayiga okujja abaana be ku mabeere. Abaana bwe bakula baba bakuze. Mwami Muhoozi musajja mukulu ddala. Singa yayanguwa okuzaala nga Kyagulanyi senga kati alina omwana ali okumpi okuwasa. Yes, ati 50 osobola okuba n'omwana ow'emyaka 25. Not so. Kati tumugamba ebintu ebyo byalimu abiveemu. Taddamu okuweereza obubaka, taddamu kukemebwa, kusosonkereza Bannayuganda. Alina ebyokulabirako ebimala. Amanyi baganda be abaana ba Gaddafi bye bayitamu. Amanyi baganda be abaana ba Saddam Hussein bye bayitamu. Amanyi baganda be Kapiteeni Kongolo omwana wa Mobutu. Tetumanyi oba Honorable Betty Nambooza n'asimatuka ku luno kubanga kyempulidde mbekijja si muntu. Awo tuvuddewo. Munnange ekibakola Rashid ono abadde foot soldier nnyo ebbanga eryo lyonna era abadde ayogera nnyo ku bigambo ebikwata ku nkyukakyuka wabula gyevuddeko waneno yavaayo n'alangirira n'agamba nti tagenda kubanga addamu kwogera ku ki ku bigambo by'enkyukakyuka. Agambye nti yali tamanyi nti ebigambo ebyo byakosanga maama we ne bimuleetera ne pressure n'atuuka n'okufa. Naye abaana kye bamukola. Bulijjo wamma kino ekiwala baagula kigule. Nga Mr. Balamu yakisuubiza miliyoni 5 kiveeyo kitunde Sitwago. Niwe kyavaayo waneeno ne kitugamba bannange nze Sitwago ngivuddemu mama wange simanya yakoze batya kumbe kigule bugule. Ya Rabbi na ya Rasulullah. Balamu yakisuubiza miliyoni ebyo 5 ng'ebyampuuga. Kati bulijjo Balamu takiwanga ssente zaakyo ze yakigula kivuddeyo ebyama ne kibyabya. Era kigambye Balamu kimwagala Balamu lwakiri atiweeko miliyoni ebyo 3 kisigale nga kikolera Balamu. Ka vidiyo ngenda kabawa. Ya Rabbi na ya Rasulullah. Siddamu kwesiga mwana yenna ng'alimu gana amakoona. Ya Rabbi. Balamu. Ye wati njogera bingi
ka video kaako kankabawe ya labbi naye alasulu Balamu, Minisita Balamu kansooka enzigalewo naye nga sinnaggalawo nsaba ggwe munnayuganda ng'okimanyi nti nno oli taxpayer mu ggwanga Uganda nkusaba bw'oba oyina access esobola otambuza vidiyo eno n'etuuka mu ka inbox ka Minisita Balamu ky'oba onkolera munzikirize ensooka enzigalewo kubanga eno ensonga gye ŋŋenda okwogerako eri very very serious as long as you are a taxpayer in Uganda. Minisita Balamu sente miliyoni 5 zowampa n'entunda struggle nkusaba ompeeyo miliyoni 3 kwezo miliyoni 5 kubanga sente ezo tezituukanga ku akawunti yange era bw'obanga waziteeka ku akawunti ndala yensonga yange lwaki leero nzize nkutegeeze nti waakiri mpaayo miliyoni 3 ngende nkola essajjale kubanka oyo okumira eddagala yes kano kankogere kuba nako kali serious ngambye mpaayo miliyoni 3 ngende nkola essajjale kuba kijja kubeera kya buli azaamaanya nga Abanayuganda ba taxpayer bangwa mu malaka nga basaba accountability nga sigiina eya ssente zowampa. Ono nga tuvuddewo tubadde tukyali awo ate waliwo olutalo olugenda mu maaso aneeno nga batabukira Bulonoke bamulangira kino bamulangira kiri bamulangira kino bamulangira kiri tetumanyi bagamba simanyi bwasoloza ssente azikwata aziryako ebigambo bingi nnyo ebigenda mu maaso kakati tubadde tukyali awo Tamale Mirundi Junior the plan mulekwa ng'amwambalidde era kyamukola mbona ebbaala ejja kugwa Bunoke iwe yuza naka akabalako Buruno kajja kugwa dati ayino eyo anironje ejja kugwa ate nja kusindika muna abantu banwe ebyokunywa baleme kubisasula ate neri ebbala Buruno nyenda kuliroga I'll bewitch that bar ngawe bakugoba muri ebbala ekkadde neri no werinagwa naye Buruno nondeeta every time nza kubeererawo gwe tombeererawo wano nakola birthday yange wajja Bunoke wajja lili pazo nga yajja gwe nga tewajja Bunoke stop being a user wano Bunoke we nakola birthday yange wajja teyali kisasi siwosula kale nakumala kasajja gwenze Bunoke nakunaaba neno soloza sente mu kifo ky'okugamba nti wamma solozeza emiliyoni 3 John yakamuweya akakadde wadde 10 oyagala tukuwane tutya Buruno. How do you want us to thank you, to appreciate you when you are eating the money alone? Seto zilya weka kati nange natandise okusonda ono mutabani wa Kafeero w'obulevu gwe nyenda okusondera era mugire mulete sente wano tuswaze Buruno nyenda kusondera mutabani wa Kafeero ow'obulevu mugire mulete sente tusonde kati nange nziguddewo olusonda semasonda Bunoke njagala nkulage nange nsobola okusonda guys abali kuno mutandika okuweereza sente tulabirira ono mutabani wa Kafeero ono ow'obulevu oyo omutoolo gwe njagala nze okuyamba webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buteriva mawulire tujja kubanga tugakuweera tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kyonna kiweetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso amawulire mangi nnyo ge tutunuulidde abange nze naawe ffenna nga tuli wamu era nga tutambulira wamu byonna byonna tujja kubanga tubikutuusaako byonna nga webali byonna nga webiri tubeebaza ne sikwebaza yonna okubanga nga mutambula naffe buli ddakiika buli katikitiki buli sekendi
byonna tusimanye era tusimira ddala tugamba kimu nti temujjanga ogwo olw'omukwano mungi gwe mutulaga era naffe wetuli nnyo okubanga tugabatuusaako amawulire tusimanye era tusimira ddala Mukama yeeyongera okubanga abagabirira abawa buli kimu kye musinga okubanga mwetaaga mutukkirize tube nga tubeerekereza tujja kubanga tukoma mu maaso n'amalala mangi nnyo temuvaawo.